Mukuliko obwakedde mwenna aba members ba Yugi Updates TV kutegeeza nti nno ku Yugi Updates TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza yenna atuninze okola kyamaanyi nnyo Dani ku Airways e Kenya naawe okola kyamaanyi nnyo okubeerako webale kwekuumira ku Yugi Updates TV webale kubeerako ng'oli live ng'owuliriza ku bigambo ebigenda mu maaso ku byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyonna mmwe abali Saudi Arabia kati Oman banirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Tegeeza gwe yenna atanakuba ng'osubscribinga kubiriza ogende mu maaso n'okusubscribinga ku Yugi Updates TV baganda bange. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola okuba nga mutuwagira mubeerako ne muwuliriza ne mukomentinga ne musharinga ne mulayikinga mbeebaza nnyo baganda bange. Kakati Mpuuga leero akoze speech ye mu kibiina kye eyo gy'asaanidde okuba ng'abeera. Mwegenderezanga nnyo abantu abamatuka mu bibiina ebirala ne babeeyungako. Ebiseera ebisinga baba basoose kulemererwa waabwe. Omuntu walemererwa ewuwe toyinza kuŋŋamba nti nno ovudde wansi ng'ozimba bizinensi yo oba ozimba ennyumba ogitandikidde ku musingi n'otuuka n'ofunamu ka challenge katono nnyo n'ogiddukamu n'oddukira ku ya mulirwana okuba olaba ng'eye ebbuuminzi egenze waggulu. Abantu ng'abo mubeegenderezanga ebiseera ebisinga naye ayinza okuba ng'alina mission eyinza okusuula eyiyo weba bizinensi weba nnyumba eyinza gisuubire ng'egenda kubeera ku ttaka. Kati abantu nga bano ebiseera ebisinga ate tubeegenderezenga nnyo ne we tuddako mu buntu kino kiyige okuva n'olwaleero ng'okigira ku nze gwe yenna ali eyo. Omuntu waba agudde wansi topapanga mmulondawo. Topapanga mmulondawo. Ayinza okuba akusinga obuzito ng'ogenda kubanga omulondawo nawe kennyini akusuula ekigo. Ebyo ebintu olina obbigatta n'obitegeera. Abalunnyanja bye basinga okitegeera obulungi bakugamba nti omuntu waba agudde mu nnyanja omulundi ogusooka ng'amaze okuvaayo n'oba olina obusobozi obwenkana ky'omuyamba tosooka mmuyamba, muleke asooka addeyo omulundi ogwokubiri. Bw'akomawo ogwokubiri mukube addeyo ogwokusatu, awo ajja kuba amaze okukendeera amaanyi ne puresha gy'aba aleese. Naye w'omupapira yandikwata ne puresha yonna gy'ayina naawe n'akusuulamu. Kati nno ne mu byobufuzi bw'ekiti bwe kiri. Omuntu waba amaze ottubira mu byobufuzi nga yeetaaga buyambi tomala gamuweerezanga mukono kubanga kino mukirabyeko. Abantu abasinga ebibiina bye biwadde emikono babayambe ate nabo baagezezzaako okwagala okusuulayo ekibiina. We beeremererwa batandika ate kwagala kusuula kibiina. Abantu bwe batyo njagala mubeegenderezenga. Temupapanga kwaniriza buli omu. Si buli omu nti alina kubeera munnammwe, si buli omu nti no mulina omumwaniriza. Yes, bagezi tukimanyi, babiruddemu, balina experience, balina obumalirivu. Naye ate protocols tebalina. Bye tutambulirako n'obuvumu tebalina. Ze nsonga ezinyweza omusingi gw'ekintu kyonna ky'oba otandiseewo. Olina okunyweza foundation yo ya kintu kyonna ky'oba okoze ng'omanyi nti kinywevu ne bwe gaba mayengo gatya tegasobola kubanga gakiyuuza kubanga gakisigula. Kaakati ndowooza mubirabye. Omwami ono Mpuuga nga bwe bamwanyiriza mu kibiina kya National Unity Platform mu kugwa yayagala agwire wamu n'ekibiina nakyo akiteeke ku ttaka era abadde alwana bukubirire bwezigoole ng'ayagala ekibiina kino kiteeka ku ttaka naye afundikidde ku ttaka aguddeko yekka. Walemeddwa okuvaawo ng'amanye ekibiina kinaamukwatulisa kiddemu kimuweereza omukono kimusitulewo ng'alaba teri buyambi. Kwe kudda ennyuma n'adda mu kibiina kye kye yalemererwa. Buli feeri yawonoogezaako okugwa ate n'oyongera ng'odda gy'ova ng'okkirira manya nti ogendera ddala. Buli bunnabyabufuzi bw'olitambula siteepu n'ova emabega ate n'oyagala oddeyo gwe manyi oba tokyalina mugaso mu ggwanga oli awo obitabala mu butabaazi. Mu luzungu bakiyita meandering.
omugga gwe gumyandalinga buli wamu gugenda, tegulinaako kifo we gugenda watuufu nti oba guyita wano, gye gusanze gye gulaga. So n'abafuzi ng'abo tusaanye tubeere nga tubeewala mu bibiina byaffe. Ngezaako okuwa characteristics, enkola ez'abafuzi, bannabyabufuzi b'osaanidde okuba ng'otunuulira nga tonnateeka peeni ku bawuti pepa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Bino tusaanidde tubyewalenga. Abasinga bayinza okuba bajja nga bambega mu bibiina byaffe nga twabasembeza, nga bazze tubega bamale beddireyo eri ewaabwe, era ng'abamu bwe bakoze mbalaba. Kati Mpuuga oba ani yamupise okuba nga yeesimbawo ajjira ku kifo ky'obukulembeze, olaba DP ekuwadde ng'ate nga ne Mao yandiyagadde okwesimbawo. Gwe manya ekibiina kye balimu kyagwa bwe banga batuuse n'okuwa ggwe gwe babodde eno n'ogenda eri ate ggwe bakulembere, kiba kitegeeza ekibiina ekyo kyekwata ku bisenge, kikyali bubi. So tuyige okugemera abantu nga bano, ekika ng'ekyabano ewala, obutattattana kibiina na linnya lya kibiina ssaako n'abakulembera ekibiina. Si buli muntu nti olina omumuwa omukono, si buli addukidde gy'oli nti olina omumuwa obuyambi, si buli ajja nti olina omumwaniriza ayingire mu nju. Abamusaanidde obaanirize naye obaleke wabweru. Kino nkiwa abakulembeze b'ebibiina abalwanyisa, abagezaako okulwanyisa effuga ebbi mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Tosobola kuŋŋamba nti weesimbyewo ku bukulembeze ng'ate okwatagana n'oyo omuntu gwe weesimbyeko gw'oli mu kuggyako ogenda muggyako otya ng'oggyeko okubuzaabuza abantu. Mikwano gyange mbategeeza nti mbaaniriza mu mwenna abeekuumira ku Yogi Updates TV. Kansuubire nti olunaku lugenda bagendera bulungi, mwebale kwekuumira ku mayengo gano, kutegeeza nti tovaako, tugenda kuba nga tukuleetera ebirala bingi nnyo. Gwe muganda nga tennakuba ng'osubscribinga, kubiriza genda mu maaso osubscribinge ku Yogi Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba.